Ebbula ly'emirimu mu Uganda lireetedde ebibuuzo bingi eri bannayuganda naye okusingira ddala eri abavubuka. Mu kugezaako okweddamu ebibuuzo bino bangi balabiddwako nga batunda ebibanja by'abakadde baabwe okusobola okugenda e Bulaaya oba e Buwalabu oba mu nsi yonna okukuba ekyeyo ng'eyo nno gye balowooza nti gye banaakyusiza obulamu bwabwe. Bangi babifunyemu, bangi bazimbye amayumba, bangi bakoze bizinesi ez'amaanyi tubayozaayoza naye mu bo still mulimu abakyakaaba, mulimu abalina obulumi ku mitima gyabwe, mulimu abakyejjusa lwaki baagenda. Wano Kyaggwe TV weeyo ne programu Labuka ng'eno egenderedde okukuyamba, okukulabula, okukunnyonnyola, okukubuulira butya bw'oyinza okutambuza obulamu bwo nga tolina kigambo kwejjusa. Programu Labuka etunuulidde entambuza y'obulamu ey'omuntu, engeri gy'atambuzaamu obulamu bwe naye nga teyejjusa. Bingi bye tugenda okutunuulira: eby'ettaka, eby'obulamu, eby'obufuzi, amaka, enkuza y'abaana. Naye olwaleero tutunuulidde ku oyo munnayuganda agenda okukuba ekyeyo. Nze Nayiga Dora, omwanjizi wa programu eno, nzize nkuleetera abawala ab'enjawulo nga bakunyumiza emboozi mu ngeri ey'okulabula. Naye nga bw'oweegendereza emboozi zino buli omu azinyumya bubwe. Ky'olina okukola osubscribinge, okkalire, oyongeze ku volume kuba olwaleero nkuleetedde mwana muwala eyagenda ku kyeyo mu nsi ez'enjawulo, agenda kuba akunyumiza emboozi mu ngeri ey'okulabula. Gwaliyo ku kyeyo naawe ayagala okugenda obeeko by'olabuka ku biki by'olina okukola ng'otuuseeyo, biki by'otalina kukola. Emboozi ya leero egenda kugwa Makerenda wano wennyini ku Country Side Eco Resort Mpoma Mukono ku Kayunga Road. Tuulakalira mu kutuuseeko. Nkwaniriza yonna gy'osinziira okutugoberera wano ku Kyaggwe TV butereevu oli mu programu Labuka ne Dora. Kyemanyi omaze okusubscribinga wali ku YouTube, mpozi ne ku www.kyaggwetv.com website gye tuli, tufollowing ne ku social media platforms endala gye tuli ku TikTok, Facebook, gendayo ne ku Twitter gye tuli nnyo. Nze Nayiga Dora nkugambye nkuleetedde mwana muwala eyagenda ku kyeyo mu nsi ez'enjawulo, agenda kuba atubuuzaako, atubuulire amannya ge, ate oluvannyuma atandika emboozi. Nkwaniriza nnyabo. Kale nnyabo. Nsanyuse nnyo kulaba ku Kyaggwe TV. Nange nsanyusa nnyo okunkyaza ku Kyaggwe TV. Amannya go? Amannya n'eddoboozi mpitibwa Namyalo Rukia. Nga nsinzidde Kiyunga Mukono. Olina abaana? Ya, nina abaana. Bameka? Nina 2. Oli mufumbo? Eyo ndi mufumbo. Omwami sooka omutumireko? Tumirako omwami wange Kawubazizi, tinkwagala nnyo mukwano. Ozaalibwa ani mami wo? Mami wange bamuyita Farida Yahaya Shabani, mukyala w'e Tanzania. Taata wange ayitibwa Majidu Bellati, nga naye nzaalwa y'e Tanzania. Oli mutizedi? Ndi mutabike. Oli mutabike? Namyalo? Ya. Namyalo abeera yeddira ki? Baba Bamamba. Oddira Mamba omu Tanzania? Anti kugambye ndi mutabike. Oli mutabike? Daddy mu Tanzania? I mean mami Muganda, daddy mu Tanzania? Tata mu Tanzania. Ne kangambe tebane mama mu Tanzania. Kale tuli batabike. Muli batabike, ekyo katukiveeko. Okay, nsanyusa nnyo okukulaba. Wazze otya okunkubira kasimu? Munnange nabadde ndi awo nga mpita ayita ku YouTube nga nendaba videos ezimu. Nsanyusa okulaba Namyalo omu Tanzania. Kakati programu eno Labuka ekuleetera abantu ab'enjawulo. Tubadde tukyaza abawala ab'enjawulo nga balina bye batunyumiza ku biki bye balaba gye bagendeye e Bulaaya, biki bye bayitamu. Wangambye wagendako e Buwalabu? Ya, nagendako nasookera Oman, gye nasookera ddala okugenda yali 2018. Nga waakagendayo 2018 gibeera emyaka emeka? 2018 saamalako contract, naye siga nti oba saagimalaako nti mu bubi.
Kati Lukia pozi yegwe Lukia Lukia wafuna ddi ekirowoozo eky'okugenda 2018 ani yakikuteekamu? Ekirowoozo ekyo twali tutudde ewaka nali nina mulamu wange era mulamu wange nkwebaza nnyo mukwano weebale nnyo weebalire ddala kuba singa siggwe singa siri wano endi mulamu wange oyo bamuyita Hafsa kati bakama be baali baagala omukozi nga wa luganda lwe kati nayogerako ne bba wange muganda we namugamba mbadde njagala mukyala wano wendi beetaaga omukozi biki nanteekamu ssente eza passport kuba nzikira nali siina ndaga muntu nabikolako nasindika ssente ne babikolako era byayita mu bwangu. Kati Lukia omwami yakkiriza gogenda? Yakkiriza era twakituulako ne tukikkanya. Lwaki ogenda? Embeera yali si nnungi bwenfuna? Teyali mbi naye just kale kaŋŋambe nti kale ye kye yawulira nti kye yali ayagala ate nga nange nasangibwa nkyagala. Ekyokgenda musiraamu omulesse ogende ewa wagenda mu nsi ki? Yali Oman. Kati wagendera mu kampuni oba Afsa alina engeri gye yakuyisaayisaawo? We nali nnina ogenda nti ewa mulamu wange wali wennyini bali baakolera so we nagenda. Ndowooza oba baatuuka essira oba ne balaba nga oba enfuna yali ntono oba kikataawo kye saamanya. Naye ye nga ye yabinkolerako n'omutima gumu bambi era mwebaza nnyo. Omwami eyantwala baali bamuyita Dalausi Kaweesi. Kuba saayitira mu kampani. Wayitira wa? Mwami Dalausi oyo yantwala kubeera atwala abaana. Akuyisaawa? Nayita Kenya. Bw'otuuka e Kenya? Bwe twatuuka e Kenya kuba saali nzekka. Mwayitira wano ku ttaka mu bbaasi paka Kenya? Biki bye yakugamba Dalausi? Yakugamba nti ogenda yita Kenya togendera mu kampuni? Kuba olwedde baali bamanyiganye n'oli nga tetulina kwekengera kwonna. Ng'omanyi gy'olaga. Kati naŋŋamba ogenda kuyitira wano nina omuwala omulala gwe nali naye bwe twali ne tugenda twalinnya yali oba gye bayita Kamunye ne tutwala ne tubaako we tuviiramu owa booda n'atunona. Kati owa booda bw'amala otunona ne tubaako ate era we twapaakinga awo. Tukyali wano mu Uganda? No, Kenya. Okay. Kati omwami twamusanga ndowooza era yalina mukyala we. Bambi ne batulabirira biki then ne tulinnya bbaasi. Bwe twalinnya bbaasi twayingira oba yali oba Nairobi. Waliwo awo kuba njikira twalinnya kiro. Ne batutwala ew'omukyala omulala. Omukyala we yali era waaliwo abawala abaaliwo. Era ku olwo lwennyini lwe tutuuka ekiro twasanga batutegekedde emmere biki then enkeera n'ensimbula okwingira mu Oman. Ne mulinnya ennyonyi paka Oman. Ng'omanyi mpozzi ogambye baakyusa nga togenda wooli waba Hafsa kati Oman watuukirawo? Oman we natuukira we twatuukira twalaba musajja kutunona kuba twali bawala banjinjiko naye nga bagenda kuba nze sijjukirako nti oba natuukirako mu ofiisi kuba nze olwaba otuuka wali omwami n'atunona oyo then nze bandeeta direct paka waka. Woogenda okukola? Wengenda okukola. Katono nnyo Lukia, omwami ono yakusabayo ku ssente oba Hafsa yali abikozeeko? Yansaba kuba twali tetulina ssente akaseera ako naye naŋŋamba emyezi gy'onaakola emyezi 2 mba nyina omusasula byaba ntaddemu biki ebyo tiketi. Kati yali akutaddemu nga mmeka? Saabibala kuba nze nasasula gyali oba myezi 2 oba 3. Ng'okola osasula Mwami Dalausi? Wanange kati mutuuse bakututte woogenda okukola waka awo waaliwo omukadde ne batabani be. Kati we natuuka obudde bweri bukyukakyuka zaali ssaawa 3 ez'okumakya. Kati we natuuka bambi bannyaniriza ne baŋŋamba ennamba ya bbaawo ogimanyi omukubire omugambe nti otuuse konze ye.
ne ngisoma ne mukubira ne munyonyola nti ntuuse ne bangamba kale kati genda omulemu mala kunywa caayi awo ebirala byonna byannemenge gye nali nti sibimanyi nanywa caayi yekka nga ngenda mpumula. Abawala bagamba nti olina ogendako mu training naye gwe wano tulaba twagenda mu training kuyiga ku lulimi mmere yaayo enfumba n'enneeyisa wakola otya as in communicating to them? Okutuuka waliwo omukyala yali amanyimuko ku luzungu akatonotono naye nga mukozi yali mukamwana wa mukadde yanga yamanyimu ate nga ennyumba gye nkolamu obuukako katono nnyo nga waliwo n'omuwala yali Munnayuganda. Bakizza okufuluma? Baali banzikiriza n'oli nga tutula ne tunyumya bwe tutyo. Omaze okuwummulamu? Maze okuwummulamu olunaku olusooka naye ng'ozuukuka engeri kale gye neebaka ku ssaawa 3 nangamba bannange oba obudde bukedde oba bunkeddeko sikoze mirimu nentya nenvaayo nengenda mu kiigo nesooka nembeerako eyo nengamba oba obudde bukedde. Baali bakubulidde emirimu gy'ogenda okola? Tebaŋŋamba era omukadde yamala ebbanga nga yeefumbira. Nga gwokola ki? Nali sifumba just kulongoosa kwera kale ennyumba yali ntono n'abaliwo nga batono kuba okusingira ddala nali mbeerawo nze n'omukadde naye abavubuka nga tebaliiwo? Batabani be balinga bakola kitundu bakita maskat. Kati mirimu ki gye wali okola awo ewaka? Emirimu gye nali nkola kwera mu nju kwera kuba nali sisiimuula na okulongoosa biigo na kiigo na gundi ki fumbiro na kwoza bintu kuba olujja lwali lunene nnyo nga waliwo omuki baba aba Bangladesh nga yali alwera kuba yajjanga n'ayera nga waliwo n'entende ng'abikolako ebyo byonna nga mirimu gye. Kati mu by'essente ensasula wali otegedde Mami Dalausi yakugamba senze? Mami Dalausi si yaŋŋamba naye yaŋŋamba mulamu wange oyo mwennyini mulamu Afisaya ye yaŋŋamba n'aŋŋamba eno bagaba 870. Naye yali omaani Afisa? Yali omaani. Kati era omusajja oyo yannona nga ntwala ewaka nambuuza bakubuulidde ssente ne mugamba ye nambuuza mmeka ne nzimugamba. Kaakati baazisasula batya? Walina akawunti oba bazikuwanga batya? Ssente baazimpanga nga nzisindika mu Uganda nga nnyina gwe nsindikira. Tewalina akawunti? Yazikuma bulungi? Wazisanga? Kuba abawala bakaaba babaliira ssente ne bakomawo nga tebalinaako wadde 10 n'ekyo. Nasindikiranga mwami wange. Omwami yakwata bulungi ssente? Yazikwata bulungi. Kirungi. Mwami ani? Wagambye tukutumiddeko omwami wa Lukiya webale kukuuma ssente. Abasajja nga balidde ssente z'abaana obawulirako kituufu bambi naye ye teyalya. Kaakati obulamu butambula butyawe? Biki challenges ki ze wafunawo ng'olimu ekyo ekiyumba? Challenge ze nafuna kaŋŋambe kati oba ŋŋambe kaŋŋambe kale we natandika okumanyiira ensobi gye nakola kwetumiikiriza. Kasa neetumiikirizanga nabeeranga awo kuba baali tebalina kye baŋŋaana nti oba kino tokikwata kino tokikozesa kuba nayagalanga nnyo okuyiga nga mbeera ku YouTube nendaba kati gundi pizza bagikola batya kuba gye nasookera ogiyigira bagikola batya biki nga kyendaba wali kyenkola ng'era ebiseera byange ebyokwebaka seebakanga ng'oli mu kuyiga. Nga ndi mu kuyiga kukola pizza kukola simanya biki. Kati weetumiikiriza? Neetumiikiriza nga ngamba kati okufumba nga njagala nnyo olaba omukadde bw'afumba nga njiga nfumba kati nali sinnaweza mwezi omukadde ne bagendako e England oba baali bamututa bamulongoosa n'antwala ewa muwala we. Kati ewa muwala we waliyo era omukozi nga naye wa mukwano gwe nembeerawokko awo nga sinaba na kufuna layini nembeerawo kati ngenda okulaba omuwala afumba kati byafumba ne bimpoomera neŋŋamba bino nnyina obbiiga era olwaba okuddayo bwe nti
nembagamba njagala bafumbira emmere bagita simanya omucere n'enkoko babita kabuuli oba bayita buryani abangamba fumba tetwekuinaako buzibu nye naye nga mbifumba olutosooka nga biwooma nga bangamba kyekyo nenkya byoboddamu okulaba ngamba kati nno wano kaba kaweddemu katandike natandise okwetumiikiriza nga yegwe afuuse omufumba nga nze afumba kasa neetumiikiriza nali njagala nali simanyi ng'afumbira ddala ng'omukadde ayinza okujja n'agamba Lukayya ye yampitanga Lukayya sika amandazi nga mangi ng'olina okutwalirako banneiba naye nga siika nempulira nga n'akagongo nga kannuma naye nga bambi bampanga eddagala ery'omugongo yambagamba omugongo gunnuma nga bwe oolyawo nga bakuleetedde eddagala ate nga likola mwattu kati naye gwe wakwatibwa omukisa abaana bagamba basiibye enjala nja kubawaayira kirala abo wali mu maanyi nja kubawaayira kirala mukama mulungi tukomyewa ng'ofumba wejjusa okufumba natuuka ekiseera nenejjusa ng'owulira bikutuddemu naye wali toyikola mirimu mirala mingi nali sikola naye kati olunaku olwasinganga okuntama mu bulamu bwange era lwesaagalira ddala lwakuna na lwakutaano olwo ddo lwalibeerangako ki nga famire yonna egenda kuŋŋaana si bakamwana si bazzukulu ofumba kino bamalawo kino oba bakateekawo kano nga ogenda okugira oti nga tewali ate jjukira gaasi yali nga waggulu nga mbifumba nnyimiridde nga mbifumba nnyimiridde naye natuuka nga esaani nga akati mbikooye kuba lwali lumu lwali lunaku era lwakuna nga nkola bulungi era emirimu neebakanga nzuuka 12 kuba abalala bajjanga nga bajja lwakusatu ekiro ng'enkera lwakuna lwakutaano ezo zo nga babeerawo nga bagenda lwamukaaga nga nnongoosa bulungi nkola emirimu ku olwo baali bangi baafumba emmere abalala ne baleeta emmere mwezi ogamba oba ewaka waliwo pate ng'oliwo weka ndiwo nzekka ate oli gwagambye yali ajjanga buzza okulongoosa olujja yali takuyambako oyo yali mulenzi nga yo omulimu gugwegwo nakutwala mmere n'agenda kuba teyasulanga waka n'ofumba n'owulira ng'obikooye kati ku olwo nawulira nga nkooye neŋŋamba nali mpezeza emyezi oba gyali awo 3 neŋŋamba nedda kuba natusulanga mu kisenge kimu n'omukadde mwalingamu ebisenge 2 kati nga egundi ngazi kati nga boolaba wano kati nga ekisenge kimu kiri wano ekyomulenzi nga kiri wali ng'osula mu lumu emu n'omukadde nga gwe nga bakwagala bagamba nti abawalabu bagamba abagendayo bawunya kakati gwe kyajja kitya n'osula n'omukadde ng'ate baali batwenya ndowooza naliko amafuta ga Mukama osaba nnyo osaala nnyo kayaki awo wamalawo bbanga ki lindako kati awo wali ogenda kumalawo bbanga ki kubanga tetulabako nti osayinize contract nabo ogenda bugenzi bakolera mwateesa bbanga kiri ogenda obbakolera of course era myaka 2 nga tolina wosayinize wonna sina we nasayininga pazi kyanjijukira nti bantwala nekola medical biki ebyo kyokka naye nga bakusasula bulungi baali bansasula bulungi emyaka 2 wagimalawo nakola bwa mwaka gumu n'emyezi oba 8 awo kati kyakuleetera ekyaleeta ekyo mukamwana waawo mutabani w'omukadde baazimba ennyumba kati jjukira omukadde bbaawe yali yafa kati nga buli ssaawa abeera akaaba nga kaŋŋambe nti yatuuka ekiseera oba nga talina bulungi maanyi omukadde nga waasanga oluusi we yeebaka kati nga nze musitulawo ne muteeka ku buliri bwe neyeebaka naye nga yali yeesobolamu naye nga bwemanyi nti omukadde bw'aba akooye bw'agwawo aba aguddewo kati ne batuula ne bamugamba tetukyalina ssente naye onaddeyo ogwe sooka olindeko katono onaddeyo
abaagala ove ewaabwe waka oddeyo ne Uganda. Komeo. Okay, Chagwe TV Koli tuli mu program Labuka ne Dora nkusaba okuonemu akade as in clicking that bell, clicking ku kigalo, genda yo ne mu comment section o commenting tuli ne Kadama agenda kumbuulira oba tekimukosa yemuyita Kadama nze nayiga Dora program Labuka St. Francis Education Center Namawojjolo twalayo omwana tweyongereyo abaana bagamba bomukadde ona agende tewakyali sente tetukyalina sente kubanga kituufu batukesera nga kituufu sente tewali naye nga bansasula bulungi ndowooza emirimu babaali tebalina kati mukadde nga tuyinza otuula awo nga tuli mu kulonda ntende nga yeeyogeza yekka nga mubuuza kiki weshife nidako tetwalabyeko ng'osoma wano Oluwalabu sooka otubulira engeri gyokommunicatinga ngamu engeri mu kusookera ddala nali ntudde nali naakava mu ttuluza ali ssaawa 12 kati ne wajja abakyala nga bazze kulaba mukadde oyo bwe bajja omulaba ne bamubuuza mu Luwalabu tono ye mukozi wo hadha shagala nti ngaddamu kati nenkwatamu ekintu eki shagala kati nga nninda omukamwana we ng'ajja baali bamwita Fatuma nga mubuuza madamu Fatuma shagala kyeki mpozi oyo yali amanyiimuko kazungu yali amanyiimu ng'aseka ng'ambuuza okijje ku ki konza ambuulira nga nnyinnyonnyola shagala kyeki konze yakugamba atya yannyinnyonnyola anti kitubuulire kwagala okukimanya n'oyo atannabagenda amanyi shagala kyekitegeeza kati abasinga bakimanyi anti waliwo abatannagenda abava eri ewaffe eri ewa emutukula baagala okugenda emutukula baalabukamu babuulire shagala kyekitegeeza shagala oba kangambagala banaga nti oba Kadama nti ye mukozi wewaka oba ye mukozi ya maid bakitegedde kaakati bakugamba bannyinnyonnyola kati nga buli kye nawuliranga ng'obuuza omukyala nga mulinda nga mubuuza kati nga oyinza okukola ekintu n'akugamba shukrani ekyo kyo nga nkitegeera kati okuddamu nga mubuuza baddamu batya nga ngamba baddamu nti afwan ngamba kati waliwo omukyala ku kyalo kyaffe okwo bamuyita afwa ku kyalo kyabwe ekyeno gyendi kati ngamba okay kati which means kati nkola njijako bujja bwe nti leeta gundi nenteekawo eyange agenda ng'obiyiga kakati wali eri abaana bakyanze sente tewali baagala ogende kyekiddako kati awo omukadde nga ngamba kati wali omukamwana w'omu ye yali ayagala nsigale mukolere okolere maama okolere ye mwennyini kuba ye yalinawo karuumu katini nga bwe bajja nga bwe baba bagenda ndekerayoko ku ssente oba mitwalo 2 nenongoosa nemmala nenzigalawo n'agenda okujja n'asanga nga wayonjo ezo ssente nga zizo ziri wali ezo zizo ziba zange kati ne bateesaawo ne boogerezeganya kale agende naye ng'omukadde kale ye nga ye teyakisiima ekyanze okuvaayo okugenda ew'omuwala okuviirayo ddala okukomawo mu Uganda kuba ye yali era akyanjagala kuba yalaba aveewo kuba baali bazimbye amaka nga baagala wali aviirewo ddala babeere naye ne tugenda nayo amaka ne tugalambula ne tubeerayokko ennaku zaali 2 ne tumala ne tukomawo era bwe bantikka ne nkomawo bulungi omukadde twasigala twogera nakati nansindikiranga ebifaananyi bye ogambye wakumalayo bbanga ki mwaka gumu n'emyezi ndoza gyali 8 awo tewafunawo ku buzibu wadde saafunawo buzibu biki bye walaba mu maka ago ebyewuunyisa sina kye nalaba kyewuunyisa wabula yali laavu yokka mukama mulungi bangi boogera
nti abagenda ebuwalabu babonaabona naye nga wali ate abayisibwa obulungi era nga tebejjusa kintu kyonna. Oli ku Kyago TV program Labuka ne Dora. Subscribinga, likinga ate osharinge. Ayagala okulanga naffe nkujjukiza ennamba y'essimu w'eri awo waggulu naye nja kuba ngikusomera. Ndi ne Lukia Namyalo. Mwana we mukono ate nga mwana we TZ yagenda Omaani. Tulabye ng'agenzeeyo avuddeyo mu mirembe era nga naye kasente ke akalina wakakozesa bulungi. Wakasanga ng'oseka mukula baakalyako. Nedda. Tebaakalya. Omwami yakakuuma. Abaana obawuliza. Kati okomyewo abagambako nti nkomawo. Nabagamba era ne bannona ku omwami najja n'omumuli. Yajja ne Nazaala. N'ekimuli okwaniriza omugole. Era banyaniriza n'obwana bwattu. Bambe. Kaakati oddayo ddi? Okuddayo wa? Okuddayo. Toddangayo. Bwe navaayo. How are you? I'm fine, how are you? Your name? Mr. Koyama Annual. Okay, place ku drop nzeo nyumye omazeyo buli kimu kiri bulungi nate date wa muganje. Date wa Somboy. Basi you and me, Marine Soldier, me and you, na na na. It's so funny, cause me and you, we make a complete, yeah. Send me like pillow, my girl, you sweet like pineapple. Wansana, you love yourself, yeah. Tukyeyongerayo n'emboozi ya Namyalo Lukia abadde Omaani atunyumiza olugendo lwe naye tetunalabawo obuzibu bwe yafuna ssanyu jereere gwayagala okugenda. Tebakuwabya nti bibi byokka bye biriyo. Nkujjukiza olusiisira lw'ebyobulamu ku Helena Hospital ekisoga. Gendayo bakulongoose amaaso ag'ensenke ku bwereere. Helena Hospital otuuke Mukono n'okyamirawo Wantoni n'okwata ku Lwekatosi ojja kuba obasanga si wala. Bwetaaga bwetaazi transport n'otuukayo. Ntumirako Joy Beauty Salon osobola omunoonyaako n'akusiba akaviiri konna k'oyagala. Ate ali mobile asobola nayo okutuukako omukubirako ku 0704 63 6205 ye Joy. Abatu followinga ku YouTube program Labuka Namubiru Violet nkutumidde mwami Nelson Mutyaba ng'oli TZ webale pushinga kintu Shiba nakubulwa oli Dubai nkutumiddeko ne Ime Nanyange awo ekasaayi mpozi ne John omwana ono muyimbi yatugambye agenda kujja tukyalireko nze Dora program Labuka tugenda kuddayo ewa Lukia Namyalo wedira mamba omutanzania kakati okomyewo byonna biwasuubira ng'okomyewo ewaka biwasanga ne ssente bigendererwa byewali ogenze okukolako wabituukiriza? Twabituukiriza bwe twali n'omwami wange. Olinga ekigole omwogerako ate nga byamabegako 2018 18. Okay, kakati okomyewo ewaka oddayo oba osigadde mu Uganda okolere wano? Bwe nkomawo ewaka nagoba ku Dubai. Before nga sinnabakomawo nina omuwala gwe nayogeranga naye ku ssimu nga ngamba omukyalo ono atwala abaana Dubai biki. Mukyala wa Uganda? Okay. Consort awo enjagala munnange nga tutuuka nga twogera ng'omukyala mulaba n'omulaba nga ngamba bukadde bwa 2.5 gudde mu ssente 2.5 ofuna omulimu nga kadde kamu kisinziira mulimu ki gw'ofunye. So omukyala oyo yali mufere oba kaŋŋambe nti alimba kwegamba si yatwala
ng'alina omuntu omulala alina omuntu gwafunira naye omuntu oyo gwakufunidde kati gwe bw'ofuna chance niweetuukirira oyo omuntu yakubuulira amazima nti ngenda kutwala naye kiri bwekiti ne bwekiti ne bwekiti wengambirawo mukyalo ono nti mufere lwa nsonga byonna nabimutunuzaamu ne mugamba mukwano njagala okuntwala ontwala naye bagamba waliwo biki simanya otuuka mu ofiisi biki byonna ne bimuyitiramu n'akuddamu atya nandaga nti ye si byaliko ebyo ye mutuufu naye nga si yatwala wabula nga bwe naakugamba nti njagalayo omuntu naye nga nze atwala kati gwe ne weefuula nti gwatwala okiraba kuba era abaana bangi be yatomeza kubaawo wayo n'omuvubuka mukwano gwange bamuyita Julius naye yamutomeza naye ekirungi kale ekyo neebaza mu Katonda kikino nti eyantomeza ate naye yatomera omukyala omuwala yeyandaga omukyala naye yali tamanyi oba ng'akwagaliza bwagaliza era Katonda yamusasulirawo yali akimanyi nti ono mufere alabika era yali akimanyi omukyala akugamba kyetaagisa omukyala ye yangamba ssente bukadde 2.5 okumuwa nabadde mmanyi okusasula bw'ogenda ofuna nga ng'okola okumuwa ate waliwo zirina kuba waliwo akavaayo maani era si zonna nti twazimuwa kuba njukira twamuwaako oba 800 oba 7 awo bwe watyo natandika process kati mba ndi awo lwali lwakuna naŋŋamba visa ye efulumye biki jangu ogende ogenda wa Kaliga nga musanga awo okukebera obulungi tiketi nga nina kulinnya nkya oba lwakutaano nga nina kulinnya nkeera neŋŋamba kankomewo ewaka nenkoma era naddamu nensinziira negenda kati nyina omuwala gwe nasisinkana naye baali bamugambye nti olina gwogenda okusisinkana mugenda kwesanga naye temukola ki temweta kati ng'ate neeri gye baatutwala nga naye waaliyo omuwala olwedde munnayuganda gye baabatwalibwa e Dubai kati tutuuka batunona batujjako passport mutuuse Dubai batujjako passport ekitundu baali bakiyita Jumaani batuggyeko passport tutuuse ku office amasimu mugalina bulungi nnyo kubanga nali nina ki iPad kye nali nina bakyakigenda mu layini sijjukira kubanga ddene kati awo ne tutuuka ne batuggyako passport ne baziwaayo nagenda okulaba ndaba abaana kuba office gye twayingiramu nga kali katundu nga bonalaba nti kiyunga naye nga office mpitirivu buli nsi buli neŋŋamba kansooke nnindemu nenindamu ngenda okulaba bwe tugenda oli ayinza okujja n'asoma ne bakuyita n'oyimirira wali mu maaso bw'oba omunene tebakutwala sinze yali omunene kati we wano we bagamba bebalengera abawala we mwatuukira oli muzadde ng'okyalemereddwa ku ssomero ki mw'oyinza otwala omwana w'omwaka guno nsonga ki ekyakulemesezza school fees bakusabye nnyingi olugendo lunene ng'ebyentambula bikyakalubye nandi kyonoonya essomero erinaalabirira obulungi omwana wo okuviira ddala ku by'okusoma mu kibiina okuzannya n'okutumbula ebitone ekyokuddamu si kirala ly'essomero lya Prudence Junior School empoma mukono lisangibwa ku luguudo oluva e Mukono okudda e Kayunga nga wakayitako mu katawuni k'ekisowera opposite n'empoma Girls School. Prudence Junior School liri mu kifo kigazi bulungi era ekisirifu ate nga lirina abasomesa abakugu ddala ebyokwerinda ku ssomero biri gguluggulu ebyentambula babikolako anti emmotoka ezitambuza abaana weeziri essomero lya ddene boarding nga mu kaseera kano okuwandiisa abayizi kugenda mu maaso awo ku ssomero liwandiisa abayizi okuva ku daycare nursery paka ku P7 ebisale birungi ddala ng'abaana abava ewaka basasula emitwalo 3 gokka ng'ate bo ab'ekisulo basasula emitwalo 6 gyokka abaana balya bulungi ne
bakeera ku ssomero nga basanyufu. Bw'ayagala okuwandiisa omwana n'okumanya ebisingawo kuba ku noti 7 noti 1 29 92 38 oba noti 773 noti 62 21. Prudence Junior School tuwa omwana wo tumusomese togenda kwejjusa. Our dear parents, thank you for paying us school fees, and we still need your support because education is the key. May God bless you